Michina mutana akamuza tano radio omuntu wa bulijjo mwebale kugoberera Akabbiinkano ka Oluganda tugenze mu kitundu kyaffe ekisembayo naye olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi musanvu olwokusatu tugenda kubeera nakatudde Alice Nowazi Akalwe Bitakuli Nakigudde Jennifer St John Mary Muzeyi Bigada Sega wa Josefu Kikungwe Secondary School Katalaga Ivani Nomasa Secondary School wali mu Nnyendo olwo ng'ennaku z'omwezi munana Namanda Gravia Nowazi Aka Secondary School Lwebitakuli ate tubeere ne Namanda babiri Zahala St John Mary Muzeyi Bigada ate tubeere ne Muwonge George Ekyotera Parents Secondary School ne Zuwa Rosias St Peregrine Secondary School olwo ku lunaku olwokutaano nga tufundikira wiiki tujja kubeera na Binyansi Regina St Peregrine Secondary School Nakalanzi Sara Green Hill Secondary School Bukoto Kadiba Nyansiyo Kirumba Secondary School ne Natasha Olivia Grace Christian School Mbira bajja tufundikirira tugenda kubanga wiiki ejja tulangira omutendera oguddako yevaawo mpitewo era tusaba abayizi abaayitamu mwenna ku lunaku okutandika n'olunaku olwokuna n'olwokutaano muwulirize nnyo leediyo budde mutegeere ebibinja mwe mugenda okubeera tugenze ekozi nze mbalina abavubuka kale tugenze n'ebibuuzo bibiri eby'ebyobuwangwa osome ne bwino tukunnyule ani gwe nnina wano ekkukuuzi kyeki Kukuzi. Siba lesubi elikadide naddala nga lirimu balijje mu ddiiro. Komaawo. Essubi elikaddiye nga livudde mu ddiiro bakuubonero busatu. Ekibuuzo eky'ekkumi. Eddagala erisekulwa ne lissibwamu akazigo ne lissibwa mu kyayi okuterekebwa liyitibwa litya? Ojja kukakasa nti Akabbiinkano ka Oluganda. Wakayima waali hajjati eddagala lye tolimanyi liteekeddwamu akazigo eryo tuliyitibwa akamooli. Bakuwe bwino osome. Tandika osome bulungi abawuliriza bakaagala akagero kano ab'ekyabakoze akabaweereza wire mbazuulwawo tandika. Awo lwatuuka omusajja Naggomola agenda okuwasa omukazi awone obuwuulu. Bakoddomi be olwamala okumukwasa ekikye n'akwata Mulyangabi na mukyala we kuddayo mu maka ge. Omukyala atandike okubimbya amatooke naye bwe baali batambudde okumala ekiseera ekiwanvuko n'agamba kwe kuwulira oluvuuvuumo lw'abasajja abaali beesiwa amagengere mu maka agamu. Awo n'amukalasa omusajja mutaase tumuwa obubonero busatu bw'ebigambo bingi nnyo. Naggamba amusomye Naggomola okubimbya kolaki kubimbya matooke. Bakwadde obubonero busatu weetoolole tugende naddako. Mukulu Kayemba Simaati kino nno kikata ekita ky'omwenge kwe kituula tukiwa linnya ki? Kale Wakayima tewali mugenda mu byokwanjula muddeeri mu kulya miceere na matooke ekyo tukiyita ekigambagamba kyekikata ekyo kyemulaba kibeera ku kita nga basibyeko n'emiguwa. Kale katugende ku ky'ekkumi. Omusogozi agema atya enjuki obutajja waasogolera? Essaawa yakubye dda Wakayima ekikajangu. Sebo akwata ebikuddumu n'abyokya n'abyokyera awo nnyini wasogolera.
ebikudu akwata nedda wakayima atetalowooleza ekyo kyosemye kibadde ekituufu naye tetukikubwa asobola okwokya ebisisirawo ne bireeta omukka oba enjuki esoose agitta n'agisiba ku kitooke waggulu muwe wiiro. Nagamba bwe yatuuka ku mwenge ng'atereera bubya yamalangamu mpaawo nga bazzaamu ndala ng'eno emboozi bw'egwa makerenda ne balujuuju banne agenda okutunula ku njuba ng'abakyala bagenda kukola byaggulo ng'olwo lwalyoka okujjukira omugole bwe yalese ku kkubo ng'amulinda kwekwennyamula nga yenna n'eryenge limubooyanako. Nagamba agenda okutuuka mu kituluze we yalese omugole nga lya mpiki anoonyeeko nga buteerere. Musajja wattu ng'ayandayanda kuddayo ng'akomaawo tumuwe busatu naye bwina agaanya olwaleero tweyanzeega omulungi awuliriza okyali ku 98 awummuza 8 ne 95 akawummuza 5 radio nabulime tuli mu byabuwangwa. Obulagala omukyala bw'asalaasala n'abikka ku mmere gy'awaase buyitibwa butya? Bubonero busatu. Kaakati mpa ekyayi ekiteekebwa mu ndagala nga basaaniika ekiwanvu ekifuluma n'ebweru kwe basaaniikira endagala kiyitibwa kitya ekyayi ekyo? Hajjati salaamu aleikum. Ekyayi kimubuulire kito kimanyi ogwo gwe tuyita omugondoli. Wadde yagala akubuze nti omugondoli kyeki? Kale mbakuwe bwino osome. Tandika. Musajja wattu ng'ayandayanda okuddayo mu bakoddomi be agenda okubatuukako nga yenna atunula mpwangali ng'embwa esudde ekyuma era nga n'amaaso akuba makube ati bamubuuza mukyala we gy'ali ng'ayanjala ngalo nga muwabutwa ow'ekyejo ate naye nga mubuuza kobbo nti ekimunye kye twakukubyeko nga muva wano kyekyamaze? Ne babuuka nswa. Kobbo nti ddayo ogende onoonye omwana waffe nga tukyaseka. Nagamba ate ng'ayandayanda buto olwo nga neviivi takyasaka. Neyeviivi awo enkusalidde obubonero mbadde nkuwadde obubonero 6 n'enkuwa 5 tugamba nga neyeviivi tekyasaka. Jambula Hajati jangu baba Hajati baba teoyongerako ku ddoboozi bakuwulira ab'okukyotera. Hajati embwa tebanaggwako ebeera naki oba ebeera etya? Tolinawo nakyo ali akimanyi? Kasule Kasule Joseph ebeera bubulugu. Ebeera bubulugu. Weebale nnyo Kasule muwa akabonero oba ebwagabwaga. Tugenze ku kibuzo eky'ekkumi. Hajati luno lubugo oluwedde okukomagibwa obulungi ne baluzinga bulungi nga luli lumu luyitibwa lutya? Omutanda. Bakuwa obubonero 3. Nsoma bwino. Yakanda kunoonya mukyala we bw'atambula
era omukazi teyaddayo kulabika. Bw'atyo Naggamba bwe yakoma ku munaabo. Bagamba nti teyaddayo kufuna mukazi mulala era yafa buwulu ng'eŋŋaŋa ensajja efiiriddwako mukazi waayo. Obubonero 6. Era ng'okyali ku muzindaala wo deputy wakyotera parents akugambye nti waga bo bali bakuwuliriza. Kaakati tweyanza nnyo tweyanze ng'omulungi awuliriza. Njagala kujjukiza bano wammanga, njagala kujjukiza Nakatudde Alice, olunaku olw'enkya oli wanowaze akalw'ebitakuli Nakigudde Jennifer, St. John Mary Muzeeyi Bigada, Segawa Joseph Kikungwe Secondary School, Katalaga Ivan Numasa Secondary School mu Nyendo. Olwokuna tujja kubeera ne Namanda Gravia St. Noah's Aka, tubeere ne Namanda babiri Zahara, St. John Mary Muzeeyi Bigada, Muwonge George, Kyotera Parents, Ziwalo Ziasi, St. Peregrine SS. Ate Nabinyansi Regine ojja kujja ku Lwokutaano, ne Nakalanzi Sara Green Hill, ate Kadiba Nyasio nawe oli wa Lwakutaano Kirumbe SS, ne Natasha Olivia owa Grace Christian School Mbira, mwe mujja okufundikira. Mbagambye nti okutandika n'Olwokuna n'Olwokutaano ne mu pulogulaamu za weekend zonna eza Radio Buddu, abaana mwenna abayitamu muwulirize Radio Buddu ate muwulire ennaku kwe munajjira. Tugenda kutandika omutendera ogwavaawo mpitewo. Ajja titumira abantu babisatu bano. Tumirako mama wange ne taata wange. Tumirako staff ya Kyotera Parents naddala omusomesa wange owa Luganda, HM director. Tumirako abayizi ba Kyotera Parents bonna naddala level ya Kyotera Parents. Hakizimana Regan, Waswa Nadi, Apollo Priscilla Stella. Mbagala nnyo Mukwaya Richard, na mbagala nnyo abayizi ba level mwena aba Kyotera Parents. Nkale tweyanzege omulungi awuliriza gye kutumira. Enza yosibo kusokera ddala nebaza abazadde bange. Omukyala Mumbeja Alice ne Kakande James abali abikyajulira. Era ne nebazaako n'omukulu w'essomero Kawooko Secondary School omukulu Kamya Alfred ne deputy head teacher Kamugisha Jofule wamu n'abayizi bonna ab'e Kawooko Secondary School. Mbagala nnyo mwebalire ddala kuntambuza mpoziko naawe abali ku reception namwe mwebalire. Kale tweyanzege. Amanya Kayemba Ronald okuva ku Grace Christian School Mbira. Tunyako HM waffe Mr. Seka Jojo William, Bakisa waffe Madam Florence. Tunyako abayizi bannange mu senior ey'okuna, Natasha mtumiddeko Gertrude, Emma Luyimbazi Peter. Bonna mbatumiddeko Cedric mtumiddeko abantu b'Ebukeri Kanywa Naluzaali, Lemba bonna mbatumiddeko, Singa Data wange n'amangu bonna mbatumiddeko, bato wange Steven Nakamanya bonna mbatumiddeko, Sekaza John mtumiddeko. Kale ekimala tweyanzege. Nabulime tumira. Tumira taata wange Mami Sachinemere Bati, namwe baza bifumu kyakoze. Ntumira mba mikwano gyange mwena abali ekimanya Abaganda, tumirako Master Jingo, wamu ne Namata Vriste, eyampereka. Tumira ne Sewajje. Master Sewajje naye mtumiddeko. Otumire ne mukyala Mugerwa Mariani. Ne Madam Maria naye mtumiddeko. Kati sembyayo omuntu omu ye Uncle John wali omumanyi oyo. Bw'otamubiibiita gw'onoomanya enkya gy'onoolya. Uncle John naye mtumiddeko nnyawe ekimanyi. Kale tweyanza nnyo. Kale tweyanziza abalala ajja batumira bakoddomi bange. Jajati. Ajati yatumidde dda. Waliwo atanatumira? Tewali. Omulungi awuliriza tweyanza nnyo tweyanzege bwetyo nno bwe tutambudde tugenda ewa Kigemuzi naye nga bannaffe bano aba Keke House tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala wali ku Lukunda Arcade awo wansi awo ng'ewala Julius mugende mufune ku birungi. Aba King David High School Erukaya mwebale nnyo mwebalire ddala. Masaka Parents Konoweka Nasarade Primary School tweyanziza tweyanzege. Bukoma Nsimbi Senior Secondary School essomero lya
O ne Elevo mwebale nnyo mwebalire ddala. Winners Junior School wali mu Nnyendo mu Kirinda ng'oyisiza ekisaawe kya Kasana mwebale nnyo mwebalire ddala. St Andrew Greenlight wali ku Kaapenda gwe mwe muli banywanyi nnyo tweyanzizza nnyo tweyanzeege ebigambo bitambudde bulungi nnyo ate bannaffe abayimuka Uganda bano be bayigiriza okukola sabbuuni ebizigo n'ennoni be batuwadde ettu lino abaana bano lye bagenda okugenda nalyo abavaamu olwaleero Kigemuzi Gemula. Kale tubeebaza mwenna abaddeko bigenze okuggwa Kasule Joseph Owekabooko engero wafunye 6 ebisoko 6 okwatula 3 obuwangwa ebibuzo by'obuwangwa wafunyewo obubonero 3 bwino wafunyewo 3 n'olonda 2 wafunye obubonero 23 Kayemba Ronald owa Grace Christian School Mbira engero 3 ebisoko tofunye okwatula 6 obuwangwa tofunyeewo bwino wafunyewo 3 ate n'olonda obubonero 2 wafunye obubonero 14 okutwaliza awamu. Nabulime Specioza ow'Ekimanya engero ofunye 3 ebisoko 3 okwatula tofunye ebyobuwangwa ofunyewo 3 bwino n'ofuna 5 n'olonda 2 ofunye obubonero 16 ate Bukirwa Shadia ow'Ekyotya Parents mu ngero wafunyewo 3 ebisoko n'ofunawo 6 okwatula 3 ebyobuwangwa n'ofunawo 3 bwino ofunye 6 n'olonda obubonero 2 n'ofuna obubonero 23 tugenza okumaliriza nga Bukirwa Shadia w'Ekyotya Parents afunye obubonero 23 onasibaganye ne munne Kasule Joseph ow'Ekabooko naye afunye obubonero 23 naye be bawangudde ababiri Nabulime Specioza ne Kayemba Ronald memuvuddeko. Tweyanze again Nabulime ne Kayemba katusabe muzukulu wa Nvirimbi abakwase okuva mu bannaffe abayimuka Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala abatugoberedde obulungi ennyo ku leediyo budde y'omuntu wa bulijjo. Tugenda mu pulogulamu w'otobadde musule bulungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Tweyozeyoze bannanga abapinga Kabajjajjaffe bwe baagera nti ennyingiza emigaso